بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيد ولد بني آدم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala netusabe ebyengera n'emirembe bidde ku wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungamu era atusaasire era atuteeke mu baddu be abalongoofu alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Amma ba'd, baganda bange bakkiriza wamu ne bannyinaze, tuli ku lutalo lwaffe, tukyagenda mu maaso n'olutalo lwaffe mujahadatu nnafsi, olw'okulwanyisa omwoyo, okulafubana, okufaayo okulaba nga emyoyo gyaffe giyitereera, kubanga Allah gyatunuulira. inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah atunuulira mitima gyammwe na mirimo gyammwe, ebyo byatunuulira. Kale tufeeyo nnyo okulaba nga emyoyo gyaffe n'emirimu gyaffe bitereera nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Era mu bimu ku biyinza tulina okubanga tutunuulira ennyo, okulwana ennyo, okutukuza, kwe kubanga tutukuza emyoyo gyaffe gibeere mitukuvu mu maaso ga Allah, gibeere myanjulukufu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo bwe kinaaba bwe kityo, n'abantu bano be tuwangaala nabo tujja kubeera balungi gye bali, kubanga tumaze okubanga tulongooka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naddala nga tulongooka, nga tulongoosa emitima gyaffe gitereere ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba kino n'ogugamba nti mutima tereera ku ekyo Allah kyagamba kye kisinga obulungi. Lwaki nedda nga Allah ye yatonda emyoyo gyaffe? Lwaki nedda nga te Allah ye yatulagira tukole emirimu egyo? Ekitegeeza nti okutereera kw'emyoyo gyaffe, kw'emibiri gyaffe, kw'embeera zaffe, kwa buli kyonna kye tukola biri mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatulungamya gye kiri. Tulafuubane okubanga emitima gyaffe gitereera nga tugirwanyisa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukozesa emaali zaffe, emaali yaffe n'emyoyo gyennyini nga twewaayo, tugamba ekyo kya Allah, mutima kkiriza. Ekyo kya Allah, sente ziizino, tubeere nga tulwanyisa emyoyo gyaffe, tulwanyise ne shayitaani eyinza okutulabankanya n'etujja ku ekyo oba ku mulamwa ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwatwagalako. Okulwanyisa nno emyoyo, waliwo ensonga zirina okubaawo, naye nga nzibu nnyo, nzito nnyo okubeera nga omutima ogwo gugonda. Muzo ikhwata al-iman, at-tahalli bis-sabr, kwe kubeera nga tuba bagumiikiriza, tugumiikirize ala ta'atillah, tubeere bagonvu nti kino kirimu okugondera Allah, gumiikiriza. Tugumiikirize an ma'asiyatillah, kino kirimu okujeemera Allah, tugumiikirize, tukiveeko, tukyerekereze. As-sabru ala al-bala, waliwo ebigezo awo abasinga we twonoonekera, ebigezo ebijja, emitawaana, sente ziweddewo, abaana bagenzi bafudde, oba abaana basoma, oba ebyo byonna ebyo noba nga oli mugumiikiriza, noga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuliwo ku lwa Allah, byonna ebitutuukako Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo, era yasalawo okubeera nga abitujjako ne tuba bagumiikiriza, awo tujja kuba tukoze jihad esinga jihaadi zonna, kubanga eyo jihaadi nkulu nnyo nnyo nnyo. Ez'ebitala masha Allah, ezaki jihaadi zonna ezirwanibwa, asulu yazo mitima. Omutima bwe guba guganye
teri ayinza kukwata kitala mbu ngenda kulwana mu kkubo lya Allah jaga ngenda kunoonyayo ki ngende nfiireyo naye omutima we guba gutegedde lwaki gulwana mu kkubo lyani awo ojja kubanga okoze step ahead. Baganda bange abakkiriza, Imaamu al-Alusi omu ku bamanyi ba umma eno bamanyi ba tafsiri yagamba nti huwa nafsi ala ma takrah, omutima guno al-amaratu bisu gulagira abantu okukola ebibi, bwoguteekamu swaburu obanga gusibye ku kintu kye gutaagala negwe gusibeewo ogende nti beera awo, ojja kulaba nga gutereera mpola 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 nga guteredde ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wajahidu fi llahi haqqa jihadih huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahida wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa'tasimu billahi huwa mawlakum فنعم المولى ونعم النصير. Allah subhanahu wa ta'ala aganti murafuubane munyiikire mulwane mu Allah subhanahu wa ta'ala mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okulafuubana bw'okulwana bw'okutakabana, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabalonda n'asalawo mubeere basiraamu, ate eddiini gye yabalondera teyagiteekamu kukaluubiriza kwonna. Yeddiini ya Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulondera namufuula khalili we. Kale mubeere mu ddiini nga mumanyi nti muli ku kintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yabalondera, kye yalondera mukwano gwe khalili we Ibrahim alayhi salatu wassalam ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eddiini era mukimanye nti teriimu buwaze bwonna, teriimu kaluubiriza, byonna byonna Mungu byatteekako tubisobola era tubirinako obusobozi bi'awni llahi ta'ala olw'obuyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo muyimirizengawo esswala, muwe zaka, olidde wa'tasimu billahi, mwekwate nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala, huwa mawlakum, ye mukama wammwe, olidde huwa mawlakum fa ni'ma al-mawla wa ni'ma an-nasir, mukama waffe mulungi ate mutaasa mulungi. Aya eri mu suratul hajji aya ya 78. Imaamu al-Qurtubi bwe yali awa komenti ku aya eyo yagamba nti Allah yali ategeeza mujahadatu nafsi fi ta'ati llahi wa raddiha 'anil hawa, kulwanyisa mutima guno, kulafuubanya mutima gwo mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala na kugugaana na kuguziyiza kugoberera kwagala kwagwo, na kulwanyisa shaitan, mujahadatu shaitan fi raddi waswasatihi, kugaana kulabankanyizibwa kwayo erabankanya omutima. Ne kakati osaala, abasaala bakusinga ki? Abasaala balina ki? Ogenda mu hijja, olid sente ezo zonna miliyoni zonna 2 tezigenda kuddawo naawe biveeko, waswasati ezo zonna ne zibeera nga zirwanyisa fi raddi dhulmihim wal kafirin, okubanga shayatini ezo ozigaana obulyazaamanya bwayo bwetukolako n'abalyazaamanya abalala, n'obukafiiri bwetulaga n'abalala, n'obigaana ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak naye omubaka ku bamanyi ba umma eno naye yagamba nga wa comment naga nti mujahadatu nafsi 'anil hawa au mujahadatu nafsi wal hawa, kulwanyisa mwoyo gwo guno n'ebyo bye gwagala
omwoyo bye gwagala bingi bikontana ne Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Omwoyo gukugamba kukola bintu bikyamu, omwoyo gukwagaliza kumala biseera obeera oli ku biseera oli ku budde oyonone ku ssente kakati byakufa kuleka nyenya kugali benjole nobeera mu bulamu obwo omutima ebyo bye gwagala naye gwe noga nti mutima gwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala si byayagala. Allah ayagala bwati, Allah ayagala bwati n'ogunywereza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Baganda bange bakkiriza, aya endala Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'a al-muhsinin. Suratul Ankabut aya 69. Nti naabo abanaalafuubana ne balwana mu kkubo lyaffe ne batakabana mu kkubo lyaffe, owulidde, tujja kubalungamya eri ekkubo eggolokofu, era mazima Allah ali wamu n'abo abalongoosa. Al-Imaamu al-Junaidi naye yali awa komenti ku tafsiri ya aya eyo naga nti walladhina jahadu ahwaahum, abo banaalwanyisa ebyobwagazi by'emyoyo gyabwe bitawuba ne beenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subula al-ikhlas, tujja kubalungamya eri amakubo ago agalimu ikhlas. Ikhlas kyeki? Kwe kubanga tukola omulimu gwonna gwe tukola oba munene oba mutono naye nga tugukola kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga kyekigendererwa lwaki tukola emirimu emirungi, kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde nga tetusobola kutuuka ku ddaala liri erya waggulu erisemberayo ddala, naye at least tubeere mu kkubo eryo nti Allah wano watwagala yewe tuli, katufiire wano, katugerezeeko wano ila masha Allah paka Allah lwanayagala. Ibn Kathir atonyumiza n'agamba nga ekigambo kino akijja ku Abi Hatim, yagamba nti alladhina ya'maluna bima ya'lamun yahdihim Allahu lima la ya'lamun, abo abakolera ku ebyo bye bamanyi Allah ajja kubalungamya eri ebyo bye batamanyi. Tufeeyo emyoyo tujagazise akatono koyize mu ddiini yo Allah subhanahu wa ta'ala kayagala, Nabbi sallama kiyayigiriza kasse mu nkola, akalala bwe kanajja nako kasse mu nkola, n'akalala ojja kulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala akulungamiza eri emirimu emirungi mingi gy'omanyi n'ogyotamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba era aya ya mujahadatu nafsi eno yakulwanyisa myoyo gyaffe, aga nti fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya alma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna aljannata hiya alma'wa. Yenna najema nalyazamanyi omwoyo gwe n'agulumiza n'atwalanga obulamu buno obw'ensi kyekikulu gyali, omuntu oyo tugenda kumuyingiza jahannam. A'adhana Allahu minha, Mungu atulungamye atukingirize omuliro ogwo kubanga gwokya. Ate yenna n'aziyiza omwoyo gwe ebyo gwagala ebikyamu n'aguziyiza, n'atya okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, n'atya okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo ajja kubeera mu bantu ab'okuyingira ejjana. Tusaba Allah tuteeke mu bantu ab'okuyingira ejjana. Aya eno eraga nti anna qimata al-abdi, valyu y'omuddu yenna, owulidde, mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bihasabi ma yabdhuluhu min mujahadati nafsihi wa taqwimiha. Valyu gy'alina esinziira ku budde, ku biseera, ku maanyi, kulafuubana kwateekamu
mu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kubanga alongoosa omutima gwe, kakati lwana fuba nnyo olabe nga osiimisa Allah subhanahu wa ta'ala ekiro n'emisana, mu mbeera ey'obwavu, mu mbeera ey'obugagga, gezaako okulaba nga osiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi atugamba naye nga awa comment ku aya eyo, yagamba wanaha nafsa anil hawa ay zajaraha anil maasi wal maharim, aziyiza omwoyo gwe ku kujemera Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziiza. Ezo zimu ku aya ezikululiza emyoyo gyaffe okubanga tulwana, okubanga tulafuubana, okulaba nga tuba balungi, tuba benkamunkamu, tuba batereevu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba hadithi ngeva ku Fudala ibn Ubayd radiyallahu anhu, yagamba nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nawulira omubaka wa Allah nga agamba almujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jal, omuntu omulwanyi omutuufu yoyo alwanisa omutima gwe mu ekyo ekirimu okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, nga omutima aguwaayo okugutereeza, ng'omutima aguwaayo okulaba nga guba mulungi mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati ebintu bingi oba obujulizi bungi obuyinza okulaga okulafuubana kwaffe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, naye bino bye bimu ku bintu ebiyinza otuyamba insha Allah okubanga emyoyo gyaffe giba mirungi, gitereera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekisooka almudawama ala alamali salih, bw'oba olina omulimu omulungi omulongoofu gw'otegedde, kwe kubeera ng'ogwekwatako, nga togukola kaseera leero ate enkya n'oguvaako. Ng'enkola ffenna gye tumanyi ebeerawo mu Ramadan, tubeera balungi, tubeera basaddaasi balungi, tubeera basiibi balungi, tubeera basaaze balungi, tuba basomi ba Qur'ani balungi, naye Ramadan oluggwa bwe pa, emirimu egyo tetumanyi gye giraga, abantu ne bagivaako. So sinakindi, abamu ne bakendeeza kale bukendeeza, naye abamu bagiviirako ddala ne babanga abasinza Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadan yokka. Kale weekwate ku mulimu omulungi, kijja kuyamba omwoyo gwo okubeera nga gutereera. Mama waffe Aisha radiyallahu anha agamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ahabbu al-a'mali ila Allahi ta'ala adwamuha wa in qall, emirimu egisinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gye gikolebwa kagenderere, nga gigenderera, si kugukola leero ekya n'oguvaako, omwezi guno oguddako n'obivaako, wabula nga gugenderera wa in qalla, niwankubadde ng'omulimu ogwo mutono. Ibn Hazm agamba ihmaalu saa'a yufsidu riyadata sunna, okubeera nti akaseera kamu kokka bwe kati, saawa emu bw'oti gy'olagajjalira n'oba nga tokoleddemu mulimu mulungi, gujja kuvaamu okuba nti oyonoona sunna nnamba, sunna nnyingi ezigenda okwonooneka olw'okubeera nti oyonoonye. Baganda bange abakkiriza, ekigambo kya mudaawama, okulemerako, n'oba ng'okola omulimu n'ogulemerako. Batunyumiza ekyafaayo omusajja mukulu yayiga nti hadithi egamba nti kalimatani habibatani inda arrahman subhanallah thaqilatani ala almizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim, nakiwangalirako
nga tayogera bigambo yabyesalako. Bwe musingana salamu alaikum alaikum salam zeyo njeba Nabi sallallahu yagamba kalimatani habibatani inda arrahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Natambula nagenda subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Gabuli gwasanga kyamugamba hatta innahu inda almaut, mu kiseera ky'okufa yayogezebwa ekigambo ekyo. Omusawo n'agamba omusajja abadde ki aŋŋambye ebigambo bino naye si bibyo. Namuga nti bwatyo bw'awangadde, Allah n'amuttira ku mbeera eyo. Beera nga ekigambo ekikolwa ky'okola okiremerako ng'okikola olubeerera. Tomanya Allah ayinza okukifuula ensonga n'akutaasa n'akuyamba olwa ibaada eyo gy'okoze ng'olemerako, oba olw'ekigambo ekyo ekirungi kyolemeddeko. Allah n'akuwa enkomerero ennungi fi hadhihi alhaya, mu bulamu buno obw'ensi. Bw'obanga olemedde ku mulimu omulungi wadde nga mutono gutya, bimu ku bintu ebijja okusinziirwako antafuusa biljanna, Allah akuyingiza ejjana. Tusaba Allah tuteeke mu bantu ab'okuyingira ejjana. Omulimu omulungi ogulemerako, bimu ku bintu mukaffiraati dhunub, Allah bikwasinziira okubanga amazambi getugwamu entakira nga gatusangulako. Allahu akbar. Sababu limahabbati llahi ta'ala li'abdihi, zimu ku nsonga Allah kwasinziira okubanga ayagala omuddu we. Allah n'akwagala. Baneno Allah okwagala si kintu kitono. Wallahu yuhibbu almuttaqin, wallahu yuhibbu as-sabirin. Wallahu yuhibbu bingi nnyo. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mungu ayagala mu laba Bilali, Nabi sallallahu agenda mu jjana, mu kulamuzibwa ejjana, awulira okukoona kw'engatto za Bilali, oba tuziyite siripa oba kiki oba mikalabanda. Nambuuza Bilali, kiki jjala kyokoze n'otusooka mu jjana? Nagamba ya Rasulallah, si kinene nnyo, wabula buli wenfuna wuzu nasaalangayo era akabbiri. Naawe funa omulimu guweekwatako nga togenda kuguleka paka obulamu bwo bwonna ojja kulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala akuteereddemu emikisa. Buli lw'okola ibaada nga ya lubeerera niwebanga ntono nnyo, tajidu rahata fi lqalbi wattam'anina, ojja kufuna eddembe mu mutima gwo n'obutebenkevu. Ojja kufuna eddembe mu mutima gwo n'obutebenkevu. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikri llah, ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub. Abakkiriza emitima gyabwe ne giba nga gitebenkera ku lw'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinno buli lw'oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, kimu ku bintu ebitebenkeza emyoyo gyaffe. Baganda bange abakkiriza, mwekwate ku mirimu emirungi niwankubadde mitono gitya, ojja kuba olwanyisizza omutima gwo n'ogujja mu buzibu obwa adhaabi yawm alqiyama, n'ogujja mu buzibu ogwa khalqi dunya, okuwankawanka kw'ensi eno. Ensonga ey'okubiri, mu bimu ku bijja otuyambako okubanga emitima gyaffe gitebenkera, albu'di an mawatini almaasi, okubanga twewala ebifo ebirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikutwala we banywera omwenge kiki? Ekikutwala we bazanyira zaara kiki? Ekikutwala we balabira emipiira kiki? Ebikutwala mu bibanda kiki? Weewala ebifo ebirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, omwoyo gujja kubanga ogulwanyisiza. Ekigambo ekyokusatu, atadarruju fi mujahadati nafsi, omutima guno okugulwanyisa.
gulwanyise step by step, mpola mpola. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agaana omwenge, teyabagaana abakkiriza mu kiseera ekyo okunywa mwenge mulundi gumu, kubanga emyoyo gyali gyagala omwenge by then. Naye mpola mpola n'abajja ku step eno, n'abazza ku eno, n'abazza kweri, n'abazza kweri, paka omwenge lwe baguvaako. Kakati naawe genda ng'obivaako mpola mpola, olidde, oba okukola omulimu omulungi era nagwo ogukole mpola mpola. Bwe baswala ng'eyo omuntu nga toyagala kusaala, sooka otege alamu. Abantu tulina amasimu olwaleero ng'amasimu galiko zi alamu. Funa timing, swala timing, obudde bw'eswala nga buli swala bwetuuka ng'ekuba akade, ojja kulaba ng'omutima gumanyiira. Ng'eswala buli lwetuuka nekubira akade, eyo dhuhuri, eyo asiri, eyo magaribi, eyo isha, mpola mpola ojja kulaba ng'omutima gumanyiira, ng'era bwe gunaaba tegusadde tegufuna mirembe. As-siyam, omutima gumanyiza okusiiba. Siiba mmande olwaleero, mu wiiki eno eddako osiiba olwokuna, ojja kulaba ng'eddako osiiba ate mmande na lwakuna. Omwezi guno osiibamu olunaku, oguddako ennaku 2, oguddako ennaku 3, wa hakadha, ojja kulaba nga gumanyidde. Adh-dhikr, omutima gumanyiza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Azkaari ez'okumakya ku luno oba ku makya ga leero, somayo qul huwa Allah emirundi 3, falaq 3, nas 3, wa hakadha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Oluddako ojja kulaba nga ate zeyongedde, ezaali 2 ziri 3, ezaali 3 ziri 4, ezaali 4 ziri 5, wa hakadha, mpola mpola. As-sadaqa, okusaddaaka, weemanyiiza okusaddaaka mpola mpola. Tosaddaaka by'olina byonna mulundi gumu, wabula tandikira ku 5, tandikira ku ky'ebitaano, mpola mpola. Ojja kulaba ng'oli ku 10, ojja kulaba ng'oli ku mutwalo, ku 2, ku 5, ku mutwalo, ku 2, olid ku mitwalo 5, wa hakadha, mpola mpola. Ojja kulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala anywezezza omutima gwo. Baganda bange abakkiriza, ebyo byonna emyoyo gyaffe okugimanyiiza okukola ibadaati ezo zonna, jjukira nti omwoyo tegubyagala, era gujja kubeera nga gulina obukaluubirivu bw'amaanyi, naye nga bwe twagambye gumanyiize as-sabru. Kakati n'ekigambo ekyokuna, muaqabati nafsi, gezaako okubaamu nga gubonereza, gubonerezeemu, olid, gubonerezeemu, ate ebiseera ebimu ate oguwummuzeemu. Gubonereze n'okusiiba, ojja kulaba nga gwagala okusiiba. Waliwo tabi'umu yagamba nti nalwanyisa omwoyo gwange okumala emyaka 20 nga ngumanyiiza okusaala qiyamul layl, kusaala ekiro, ate ne gufuna eddembe eritagambika oluvannyuma lw'emyaka 2. Naye ng'amaze emyaka 2 agugamba nti sebo tusaaleko layiri, naye nga tegwagala. N'emirimu emirala bwe gito bwe gigenda okuba, gijja kubeera mizibu, gijja kubeera ati omutima tegwagala, naye mpola mpola ojja kutuuka gy'olaga insha Allah. Gezaako omwoyo oba oyagala gutereere insha Allah, ng'ogulwanyisa okwebuuza ku bantu Allah baawadde okumanya. Nkole ntya? Beebuuzeeku, njagala kukwata Qur'ani, nkole ntya?
njagala kusaala layiri nkole ntya, njagala kusaddaaka nkole ntya, wahakadha. Musahabatu salih, gezaako okufuula mikwano gyo ng'obalabamu ebikolwa ebirungi. Addua, beera muntu asaba Allah. Bw'oba olaba ng'olina obwetaavu eri okulungama kw'omwoyo gwo, wanika ku mikono ogambe ya Allah hdini lima ikhtalifa fihi min alhaqi biidhnik innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim. Ay Allah nungamia holit usaba Allah akulungamie. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Owayenga akyusakyusa emitima, nyweza omutima gwange ng'ogunywereza kukutya kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istimraru wa adami al-yas, bw'oba ng'osimbudde ate toyimiriza, todda mabega, ojja kulaba ng'omutima gwo gunywera, nga gunywera insha Allah, gunyweredde ku sunna, nga guli wala nnyo ne bid'at n'ebintu ebizuule mu ddiini, gujja kubeera nga gunywera insha Allah. Almar'u bi asgharayhi qalbuhu wa lisanuhu, omuntu ategeerekeka na bintu bibiri, omutima gwe n'olulimi lwe. Singa omutima gutereera n'olulimi ne lutereera, omuntu oyo ajja kuba mulungi era ajja kuba wa mugaso biidhnillahi ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atulungamye era atulungamizeeko abalala, ateeke mbaddu ba balungi era abalongoofu abawuliza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera nga birungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.